Okay, abalala Sakata vibes bampita Dj.Senior'B the remix wizard mbanga ndi wanera nga nkuletera ebyakabi ku Sakata vibes. Lero tuzze tugenda kulaba ensonga ez'enjawulo mu entertainment, mu ddiini, mu love, mu byonna politics kasa kibanga kiri kikwata ku nsi yaffe Uganda. Nze Dj.Senior'B ku kamera kuliko maanyi ga mugongo okubanga akuletera ebifaananyi mpolampola. Omugenyi gwe tulina ku Sakata vibes leero ne Wester Mwanjula ye wanaba asimye ajja kweyanjula mpozi kyensobola omugamba nti assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanze okulaba ku Sakata. Kale sebo nange nsanyuse nnyo okubeera ku Sakata. Webala okusiiba. Tugezaako. Tekibasumbuwa tugambe nga badde bagambe Idi ya leero ate neba nga si ya leero. Kiba tumanyi. Kati nga gwe akwata emirimu. Ffe tuba tumanyi olw'ensonga nti Idi esumbuwa abo bokka batakimanyi abatalina belief naye ffe abalina belief tuba tumanyi. Obudde bwonna tuba tumanyi nti tuba ready kubanga kati essaawa ya leero tukimanyi bulungi nti bwe taba ya lwakubiri ya lwakusatu oba tomanyi. Obamanyi. Nga gwe atambula tugambe twabawo obudde bwolemwa kusinza Allah. Of course otosobola kugamba mbolemeddwa mpozi ng'ogamba kusaala naye okusinza oba okusaba ekyo kya buli muntu kya buli time kya every minute. Tugamba ogenda tambula oba olina ennyonyi nga ojja kulwamu nga oyinza okuba mu budde bw'esswala tosobola kumisinga? Sijja kulimba nti ndi awo ndi muntu asaala ennyonyi ennyo naye bwe mmanyi nsobodde era ngezaako ng'omuntu ng'era bwe nagamba ekigambo ngezaako I'm not perfect, yes. Family egambe eri? Family eri bulungi sebo. Tekikumenya okuba nti oli mu music, oli mu family ate oli muntu wa sports? Ate lwaki? Family is part of life. Sport is part of life. Fitness and okubeera omulamu. So there's no problem kubanga that is life. Obulamu tulivinga okwo. Waliwo ekintu ekinsumbuwa ng'omusiraamu ani alina okusibulula abasiibi? Alina okusibulula abasiibi yenna ali concerned ne bw'otaba musiraamu okkirizibwa okusibulula weganyireko weefunire ku mpeera ezo. N'oba toli musiraamu ofuna empeera z'obusiraamu ng'osibuludde abasiibi? Nti kati egyo mirimu gya Katonda oba okoledde Katonda. Mu kisibo kuba kutambulira nnyo mu ibaada oba olina okulekerawo emirimu gyo kati nga gwe omuyimbi oba ogikola ne oba oli mu kisibo? Ngezaako okulaba nti nno nkola kyensobola okukola kitasoboka nekiraka. For example performances mu kisibo tuzireka. Oyinza oga sijja genda nnyo muki mu performance kuba ojasangayo omuntu ng'oli asanyuse akuyira omwenge oba akola eki. Ebiseera ebisinga oyinza okyewala ekyo weewala ebintu ebimu. Ng'omusiraamu waliwo muziki w'obusiraamu gwe bayita nasheed, gwe nga tomuyimba? Kuba siri muyimbi wa nasheed. Towulira mu lisanyu ng'oweereza Allah? Era muweereza. Mbadde manyi oyenda kuyita mu music? Oyita mu bikolwa byanjawulo. Oyinza oyita mu music ng'oyo aba muyimbi gy'ayita oba oyinza okuyita mu bintu ebirala ate noba ng'oweereza Mukama. Recently was celebrating 10 years of Eddy Kenzo mu music. Olugendo lubadde lute? Olugendo lubadde lulungi, sijja kugamba nti lubadde lubi. Lubadde lulungi era ensonga lwaki nasobola okucelebrating. Mu sitole eyo ey'okujja mulimu nti wasulako ku streets oba obulamu bwali buzibu nnyo. Tulaba abalokole oba ab'eddiini endala bayamba abaana oba abaana bagenda ku makyaki ne bafuna obuddami. Lwaki twafuna kirowoozo kigenda ku muziki kyoyambibwe? Ebiseera ebisinga ensi ekyuka nnyo mu mbeera mw'oba otambulira. Bagamba life is what you make it. Kati wobeera ku street ebya muziki kiba kyakyo oba tobirowoozaako oba oyiya kimu survival. Okyegera kati aga magezi makulu nnyo jjukira ffe twali baana bato. Aga magezi makulu nnyo okuba nti nosobola okweyizaawo naye wali obeera ku survival to the fittest. Wayagala nnyo omupiira oba oyagala nnyo omupiira, lwaki wasooka music nozaako omupiira? Lwaki tewasoosa mupiira? Nasooka mupiira nezaako music.
Oli serious? Asooka mupiira nenzaako music. Okay. So omupiira nagwo gwenyumirizamu gulina kye gukuyambye oba ogukola for fun? No, omupiira gunyambye nnyo gwanyamba nnyo okuntuusa ku music. Okay. Kyova olaba nti era bwe namala okumaliriza music wange nema nti kati maze okumakiwalinga ntudde mu bantu bakoledde omulimu gwabwe omulungi then nenzira mu hobby. Nenzira mu mupiira mbeera nga nsambasambamu nkola ki training abaana. Yeah, it's hobby. It gives me joy. It makes me happy. Yeah. Wejisa okubeera mu music? No, it is the best job ever. Wali obaddeko awo n'ofunamu kamwembe n'ogamba nyingiriziddwa nnyo? Of course. Nnyo mirundi mingi. Kyekyali kibaddewo? Bintu bingi ebibeerawo ng'era omuntu yenna bw'anaabeera nga alina ekintu kyakola afunamu challenges ezo ziva mu competition, ziva mu bantu bannaffe, ziva mu ndowooza z'abantu oli bw'alaba ebintu. Kugamba muva challenges ebiseera ebisinga because tutambulira mu human community where people think as humans and that's where the challenges comes from. Tukyali ku Sakata vibes. Musically, bw'owulira omuntu nga bagamba nti muyimbi, omuyimbi gwe mutegera otya? Muyimbi yaliwo? Ayimba. Buli ayimba muyimbi? Omuyimbi oyo ayimba ng'ayagala nnyo okuyimba ng'akwata microphone n'agenda ku stage n'ayimba. Nga gwe atambuddeko mawanga g'enjawulo, bwe bagamba nti oyo professional musician, baba bategeeza ki? Professional musician ye muntu ava mu by'okuyimba mu obuyimbi mu karaoke mu mabaala kati ne kifuuka professional nga mulimu gwe nga they sit down, they create, they compose, ne batandika okuba nga they distribute, they perform by their originality. Nze ndowooza people who sing in the bar, it's not yet profession because it's not their music. It is just miming, which is not bad, but being a professional musician or going on a professional level is the way, is how it, I think how serious you are and how you are welcomed by the market. Kyetagisa kyokufuna professional artist mukuyimba nnyo oba talent? A professional artist alina kujja mu ngeri gy'akolamu ebintu. Professionalism, it's how you handle. You might even be a good singer but not professional. You might be a very good talented person but not professional. Tulaba wano mu video zo wetanira nnyo ba dancers naddala ab'emijiji emito. Lwaki okikola bw'otyo? Kikola bwe ndi ekisinga okuneetaniza badansa abato kubanga era abato be basinga okubeera badansa. Faani ebeera mu bato okusinga. Abakulu babeera balina amagumba gaba gakalubyemu bamba balina responsibilities endala. Egamba dansa atambulira nnyo mu new generation and it is because of the age I think. Oli bwakyongerayo ennyo after akati eba efuuse talent. Naye omuto yenna asobola ozina obulungi. Bwakikola extra abali talented. But ekintambuliza mu baana it's because they are adorable, and it's the future. It's always good to be with them. No balaga what to do. Abazinyi abo gwabanoonya be bakunoonya bafunika batya? Banoonya n'abalala tubasanga gye tubatambulidde, abamu babambuulira ne mbanoonya. Ng'omuyimbi, buli muyimbi alina okuba nga amanyi producing music we? Oyinayo olina okuba nga omanyi kyoyagala at least. It should have been good. Nga Eddy Kenzo, ki ekikuvuga okukola music nga kati ndi mu vibe? Nze njagala nnyo music. When I listen to good music it makes me want to sing. When I look at a good artist singing and performing, I feel like I want to sing. Music wakutusizaawa? Wala nnyo reached far according to where I came from. Bwe mugerageranya gye nava ne wentuuse, this is very far. Njagala otuweemu experience y'okuyininga beat ng'ogyeko okugenda okuginona. Process yali etya? Process yali so tense. Yali ya pressure. Twafuna pressure nyingi nnyo naddala after being nominated. Happy and pressurized at the same time. But God is good, we won.
ng'oggyeko okuba nti accolade ogirina ekuweesa recognition nene mu Africa, ki ekirala kyekuyamba? Enyamba okujjukira wa gye nvudde ne wentuuse, ate nyambye okuba nti nno it calms me down. The moment I think about that big achievement, it makes me calm down. I'm like, calm down, because it shows that everything happens for a reason. There's a reason why God gave me that award, to act as an example, to motivate and inspire, not to make people hate owning a beat, but making people love having a beat. Tulabye awards zisinga wano mu Uganda nga abasinga boogera bazinyooma mbu tezirina value. Boogeraganya beat, value yayo eri ki? It's a very big value, very big value. Ate nga value evira ddala mu nguli mu professionalism, ne target oli gy'aba yasettinga mu kintu kye. But this is not from me, but this is from everybody, that BET is one of the biggest and been celebrated for decades. That shows how respectful it is, because all this gold. Recently wano tulabye Chris Brown ya choosing oluyimba lwo najja mu clip n'akateeka mu video ye. Kikuyamba kinga gwe Kenzo? Kinyambako okundaga nti no, we have done something at least. Tetukoze bukozi just naye tukoledde ddala ekintu ekinspiringa n'abantu be twali tasuubira. We've been inspired by Chris Browns and America and all the world, whatever. But mu nsi zonna n'omuntu ng'oyo ali global worldwide artist okuba nti achuzinze clip from a Ugandan song, it shows that our existence will always be remembered. Tukyali naye wano ku Sakata Vibes. Teweerabira okusubscribinga obenga ofuna updates anytime, any day when we come, we tuba tuleese ekipya. Ku kamera kuliko maanyi ga mugongo, mpola mpola okubanga ensonga azikuwa. Ng'omuntu amaze ebbanga ng'ofuna big songs oba ze tuyita hits oba mega hits. Kyetaagisa kyo muyimbi okola hit? Concentration. You have to concentrate and do what you love. Nga gwe omuntu nga tosoose kuddaawa ate kutiitiira kugamba banandaba batya abanagamba batya you know, do what you think that you should do, let it go, let those who appreciate, let those who doesn't like also unlike, but make sure nti okola what you have to do. Be yourself. Recently one tulabye producer w'ekibinja kya producer abasinga nga bacomplaininga nti abayimbi bana Uganda somehow somewhere teba respecting production fraternity. Simanyi oba oli omu kwabo oba abayimbi abamu. Gwe in particular, lwaki okwata ennyimba n'ozitwala wabweru for mastering? We really do, and I really do respect. Ekintu waze ennyimba for mastering nabo bennyini ba producer bakimanyi. When you listen to some of my songs, Goli DJ, the sound is totally different. Outside mastering, abantu bali babisoma basoma engineering. Ngoli specializing amwecho in like mastering. Nga yakisoma busomi mastering temuli mu creativity. Nti oyina okuyiiya okola biki. Mastering bintu bya EQs, yongeza yangusa kola biki ebyo bintu basoma bisome. Talent egira mu production mu kukuba kubanga okukuyiiya. Mastering temuli kuyiiya. Master oyina okukozesa EQs ze basomesa then n'amatu naye nga ate amatu gakuyamba ku kironyo okusinga oyina kukozesa bitabo. So nga Musuza Kenzo omunene ennyo gwe tulina mu Uganda, bw'otunuulira ku international market abayimbi abasinga music waabwe wonna wazannya basasulwa. Osasulwa music w'okuzannyibwa wano mu Uganda? Wano okuzannyibwa mu Uganda nsasulwa lwakuba nti ate engeri gye tuliko UPRS esolooza ku nga local what babayita bakimanyi performance whatever nti batusololeza aba UPRS ne batazituwa bulungi but they do. Naye nga music wange nze mufunamu ssente najazanya. Okwongereza okwo bizibu ki abayimbi bana Uganda bibasanga?
banawe mwoli abayimbi bana Uganda betusanga bingi nnyo tuli bangu bakutuukako ate mu bwangu bwaffe obw'okutuukako tekyandibadde kibi but people take it for granted nti omuntu olw'okuba asobola okwogera n'omuyimbi direct nekimuwa permission okuba nti amusobola omuzala awaana akola ki nemutuuka n'ekiseera ne babiifinga ne beeyogerera ebingi n'otanga abantu nga they don't respect. Wa government wetayambye music industry oba wa weeyambye? Government terina kyemanyi ku music y'ensonga lwaki temuyambye. They don't know nothing about music. Tebamanyi kikyayamba mu ggwanga, tebamanyi nti asobola okukola ssente, tebamanyi anything. They don't follow music at all. Waliwo ekibiina. They know about the musicians but not the music business. Mulina ekibiina kibatwala, sikimanyi bulungi linnya naye kirina bigendererwa ki? Sijja kulimba kubanga siri paati y'akakiiko nange ndi omu ku abo abatwalibwa kati ekyo ekibuzo kyetaaga bakulembeze. Wali musaale nnyo mu kampeni ya Save UG Music. Mwakomawo? Twagituusako we twagituusa era kyova mwavu amagoba ga UMA, Uganda Musicians Association. Era tulina akakiiko kati akali ku next level kekalina to update, but for us we did what we did to make sure nti ekitiibwa kya music wa Uganda kidda ku ntiko. Okay, fena tukimanyi nti President Museveni yalagira ebisinga obungi ebyamaanyi. Singa oba ofunye one on one ne bakuwa eddakiika 10, kiki kyoyinza omugamba ekiyinza otereza industry ya music? Mubuulira advantages zigirimu ne mubuulira n'obutagifaako ekiti kitutuusizza. Ndowooza singa amanya how serious it is, he can also come in and do something. Internationally nga gwatambuddeko otunze ebintu okoze bivulu, omuyimbi yeetunda atya? Omuyimbi yeetunda packaging, just engeri gyewekwatamu na audience kigyotagetinga era ogisavinze otya. Professionalism. Ku baproducer be wakakola nabo ani gw'owulira nti yandizeemu okukolerayo oluyimba oba otumenyereyo nga 2-3 abalina ekituufu wano mu Uganda? Abasinga balina ekituufu, just kisinziira mu mukutto otya, mu program project mwagiteesezaako mutya, mulina goal ki, but most of them balina ekituufu nekisinziira muze na theme ki. Bw'otunuulira abayimbi ababaddewo n'abaliwo, mpaayo 2 gwe boogamba nti mu butuufu abo ba legends. Ba legends bangi. Omuntu yenna kasatuka mu tuluba eryokwa inspiringa, eryokubeera nga motivatinga, nga influencer, that's a legend already. And we have a couple of them. Bw'oyogera ku influencer oli omu ku abo, wafunako obwambasada obw'obulambuzi bwe Kenya. Okyali ambasada? Contract yagwako. Okyali ambasada wa Airtel Uganda? Kibeera ki obeera ambasada wa company ngeyo? It's a responsibility. To know that you are representing a big brand, you have to be very disciplined. You have to be very hardworking to kuweesa company ekitiibwa. Ate nayo ino gipresenting ogikolera emirimu gyayo nga bwe gina okuba. Bwe twogera ku meanings ezibeera mu nnyimba z'oyimbye, tutandike ne City Rose. Wali otegeeza ki woga nti totya Rose? City Rose, bw'otya Rose tofuna. Like when you feel a lose, you don't get it. It's always good to risk. Akayimba system bolongoto, meaning ki otegeeza ki? System bolongoto ntegeeza bolongoto ekintu kyonna nga kikolebwa mu bukyama, kugamba nga kivurugwa vurugu. Akayimba nice and lovely, kituufu wali okawandikira Rema, wali okadedicatingira Rema? Gwe katwale nga bwolowooza, buli muntu awuliriza atwale nga bw'alowooza. Tudeeke mabega katono, olowooza music wa Uganda alina ennono trademark kwe tulabira nti ekyo kiva Uganda? Tetugimanyirwa. Ennono kwe tugirina nti ava Uganda lwe Luganda kisookera ddala. Then engeri era naffe gye tukubamu oba gye tuyimba music wa kina Uganda afaanagana. Kitegeeza oyo music alina waava wamu. Twogereko ku big talent katono. Erimu ba members bameka?
Big Talent erimba members bangi abamu bayimbi abalala si bayimbi. Rema ali mu Big Talent? Nga mukyalawo kanshwale bwento singa mwabubukinga ku show yemu nga mwenna mwakuyimba time edizeddiringanye musobola otambulira mu motoka yemu nga family nga mugenda ku show? It depends. DJ Jacob Mutuuze yali ku radio n'agamba nti nno mu Big Talent wakasayininga officially omuyimbi omu Pia Pounds ate nga waliwo abayimbi abaluddemu nga sewa tugeze nga ne New York da Styler bo basayininga ddi? Big Talent kintu kinene tulina engeri gyetukolamu ebintu byaffe. Big Talent mulimu abantu abalinamu emigabo gyabwe mu ngeri emu oba endala nga omuyimbi bw'abeera nga ali signed by Big Talent asobola okuba nga ali signed Big Talent but more percentage by Martin bakuseyi mu baani but because they are under Big Talent nga nze nkikulembera so buli muntu akintunuuliza but some of the artists they are under Big Talent but more on Martin or kuseyi or okitegedde show eyasembayo yali ku Serena wa involvinga nnyo ba cultural dancers. Theme ya show yali ki? 10 years of Eddy Kenzo means nti emyaka gye mmaze nga ndi ku chart ku top bwe ndeeta culture that is me. Ekitegeera kibanga bonna asanga omufirika nga ali mu musiko n'ogamba lwaki oli mu musiko abaka so hey, that is us you will see me do culture today and tomorrow until I die. Abantu abasinga abatali basiraamu bayayana nnyo okuyingira obusiraamu abooli awo bagabane ku bbeetu eririmu ery'okufuna haki zeziwerako. Tusuubireyo okufuna haki endala okuzza ku Rema? Nze simanyi kati simanyi ng'enyinza kubuuza kudda mbibuuzo nagamba ebibuuzo ebimu biri trick. Ng'omuyimbi ali responsible mu Uganda olowooza ki ku entertainment okujoininga politics? Politics ekigambo politics it's politics nga bw'okiwulira nti politics ky'abantu abazanya politics naye there's totally two different things. Being a leader and being a politician. Me, I'm a leader, I'm not a politician. Yes. Lwaki owagira Bobi Wine? Bobi Wine mwagira kuba mumanyi nnyo as a friend. Ekyokubiri I like his movement, the people power movement. It's a good peer pressure group that puts pressure somewhere for some people to deliver good service in the right time. Ekibuuzo kirala wandiyagadde omwana wo abeeremu entertainment? Bw'abanga bw'ayagadde. Oyogera ki ku bulamu bwa Fresh Kid musically? Bulungi ali mu kuyamba family ye agiwadde kawogo kebadde terina so that's amazing. Ekibuuzo kyali kiri tricky bakitwala ng'ekyomuzannyo oli Illuminati? Illuminati kyeki? Mbubi bwate bakyogera anti kyeki? Mbube bantu abagenda mu nnyanja ne bakola ebyamagero nga ggwe nga bagendayo batya? Awo simanyi kyebabuuza. Nange simanyi. Singa osanga omuntu nga kukubo nga muwagizi oba nga muwagizi wa music n'agamba Kenzo by'oyimba ennaku zino tetubitegeera omuli omu receiving oti? Kituufu abatabitegeera. Ebadde Sakata vibes katufune just ka message. Ka message bali kusiiba ekisibo tukimaze kigwa lwa kusatu mwebale nnyo mwebale ddala mbaagala nnyo kale eri bayimbi banno abayimbi one love man mwongeremu ka creativity mwongere okubeera wamu twagala abawagizi ba music mwebale nnyo mwenna gye muli eyo mwebale nnyo okuwagira abayimbi bammwe mubawagire bulungi muleme kulufuula lutalo ono bw'oba akuyimbira bulungi muwagire bulungi oli bw'aba akuyimbira bubi muleka agenda tetudda kumugaba onyimbira bubi okubanga omuntu akuyimbira bubi si kibi olw'ensonga eyo choice yo naye tekitegeeza mu ensi yonna yabagiyimbira buki kati gwe mwerabire mufiisa wefuna entaliiyo genda n'abakuyimbira obulungi bawe ebirungi beyagale kubanga bakusanyusa.
webale nnyo bali eddala ebadde Sakata Vibes wano ku Big Talent Entertainment. Nze Dj.Senior'B the Remix Wizard mpola okubanga nkuleetera ebyakabi byonna wali wonna Sakata Vibes abatadde dda.